munnamwandu bisirikirwa byayogera nti omugenzi amulosa nga takyagaye ddala nakiwulira nga bamuziikudde ng'ekyobulabe ekirala kye batya bano abali ku sayidi ewakanya okuziikula Kafeero nga bagamba nti bayinza okubaako bye baagala okukola mu nkukutu bateeke eddagala ku mugenzi. Abaana abadde bemulugunya nti gundi eyasooka esobola okubaamu okugulirira lwa nsonga bo tebamanya nawa watufu egenda kukolebwa watya nga baliwo okugulirira okwabayita emabega ne bagulirira DNA zino. Kati ekyo nakyo kyabadde kituli ku mulundi guno bagambye nedda bwe tumala okumuziikula tugenda kuwa laabu ez'enjawulo. Joseph Luzige ndi munnamateeka wa famire naddala abaana be babadde beegaana nti si baana ba mugenzi Paul Job Kafeero ate era ku sayidi emu nga nkiikirira abamu ku baganda be ababadde baagala exercise eno ogenda mu maaso ate era nga ne ku sayidi nga mulimu n'essenga. Tumaze ebbanga ddene nga abaana ba famire bagugulana olw'ensonga nti baagala okumanya ddala oba kituufu bazaalibwa wano era nga bazaalibwa omugenzi Paul Job Kafeero. Ndi musanyufu nti oluvannyuma lwa kkooti okuwa ekiragiro olwaleero gavumenti nga tuyita mu Honorable Minister Balaam Balgahara yasobodde okumidyetinga famire n'okuyingira mu nsonga zino era njagala okumwebaza kubanga akoze kinene nnyo okulaba nti exercise eno egenda mu maaso. Oweekitiibwa minisita nga ogyeeko ekyo ayambye nnyo okulaba nti exercise ebeera facilitated esasulibwa era tuwolabira wano nga abakugu aba police abakulibwa Assistant Inspector General of Police Dr. Byaruhanga bamaze okufuna samples ku mugenzi Paul Job Kafeero era nga samples ezo tumaze okusayiningako era nga tugenda kuzivuga butereevu okugenda mu Government Analytical Laboratories n'okugenda mu laboratory ya police okusobola okwekebejjena nga butonde. Tuyita abantu abo bonna abadde bagamba nti baana ba mugenzi Paul Job Kafeero ku lwokusatu olwa wiiki eno okwosa enkya bagende mu police laboratories ate era ne analytical government laboratories basobole okugibwako samples wali ewandegeya. Njagala okwebaza ennyo Oweekitiibwa Minisita Balaam olwaleero gy'akoze okulaba nti exercise eno eggwa ate era mu ngeri emu njagala okwebaza Uganda Police ekiikiriddwa Dr. Byaruhanga akoze omulimu omulungi. Exercise ebadde peaceful ewedde bulungi nnyo samples tuzifunye tusuubira nti enkaayana zino zonna ezibadde ziriwo okumala emyaka nga 10 okuva omugenzi lwe yagenda tizigenda kuggwa mu bbanga eritali lyewala. Wano wenjagala okusabira general public ekkirize ffenna gye tubadde bulungi tubadde bulungi naddala mu families zaffe naye nga family eno teteredde era nkimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi kati wali musanyufu tewali muntu ayagala kuba n'abaana be nga babonaabona era public badde exercise n'abamu tebajagala naye scientifically tumaze ebbanga mu kooti nga abakugu batugamba kino kyokka kye kisobola okukolebwa naffe twandyagadde okikola in any other way naye tekisobokera kyobula nti kooti yawa ekiragiro exercise eno ekolebwe ekiwagiro ekyo ne tukitwala ku police kyabadde cleared ne ba family members ne bakikkiririzaamu era olwaleero exercise ewedde twetondera bonna bekikosezza naye tewabadde ensonga tewabadde engeri ndala yonna yakusetolinga famire y'omugenzi Paul Job Kafeero ow'erinnya okujjako eno okusinza ku bakugu kye baatugamba. Mwenna batulaba ku mukutu guno ogwa Focus TV omu ne Bloni Media mwebali nnyo okubeera nga mutulaba nze Adde Wilberforce Kumuyanja. Thank you so much gwali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubanga otulaba kola kyamaanyi nnyo era tetutwala for granted lwasonga ffe baani bolobolayo mu platforms zonna n'ogamba nti njalaba gino emikutu kwembandabira ensonga ez'enjawulo. Olunaku lwaleero omukulembeze batannabayamulira nsonga gye tugenda kwogerako naye byonna bye tufumba making sure tukola research ekyokubiri tubawo ebintu bye twekakasa nti tujja kusosa entuufu kituufu. Olwaleero zibadde tuli awo muleni nga tandika okwetingana obusone bwetingana legend oba mwita najjajja w'abayimbi abaana batuukirize ekiruubirirwa kyabwe ne bamusemugula mu ntaana. Njogera ku principal Job Paul Kafeero the boy of Africa. Ensonga ezo zigoberera bbanga ppanvu era osomerera otemeretemeremuko abalabi baffe abali mu kutu gino. Okay,
Munnayuganda ero tukedde mu ncuku nnyo si mbeera zaffe za buntu okeera ku makya omuntu eyawummula n'omukola ki n'otatanye eddembe oyo tutaganyiza eddembe ly'omuntu oba ery'omugenzi naye ku kino ekibaddewo leero enjuyi ziri bbiri ezibadde zirimu okusika ebitogi tulina oluuyi olw'abo baddaalinga ennyo bakafeero n'abaana DNA be yasunsulamu ng'ebalaga baani bakafeero. Tujjukire igwa tulaba for the first time walaba awulira stories zino nga mulundi gw'ogusooka wakolebwawo DNA era ng'eva ku butaali bumativu obwa famire ezimu ezatandika okwesika ebitogi olw'ebyobugagga n'ebyokwagala okuzuula omusaayi. Ebuloni wano ku nsi oba olina kitaawo ne nnyoko oba olina taatawo ne maamawo oyinza obutategeera enkizo oyinza otegeeza maanyi gali mugakumanya abazadde na musaayi gwe gikola ki gye gusibuka. Kati ebibaddewo mu mbeera zino zonna ng'enjuyi zino ebbiri eza abagamba nti yes ffe tuli baana ba kafeero n'abagamba nti nedda mwatusosola oba mutuboola nabo nga gye bali. Abantu bano badduka mu kooti oba badduka mu mateeka gabe nga galamula era mu vidiyo gye tugenda okuba nga tubalaga bayize ekijja kuba kya buli asama endoza abantu tusobola okuba nga balaba vidiyo eyo eraga munnamateeka wa sayidi eno ey'abano ab'emulugunya nti bo baaboolebwa ab'emulugunya nti bo bamiwa omukisa okumanya omusaayi gwabwe omutuufu olw'ensonga nti DNA yakolebwa mu kusooka yaggyibwa ku baana abafaanana ennyaani kafeero naye olw'omuwanga bwaffe wano nti ne bagamba nti okufaanana si Luganda nti omuntu asobola okufaanana omuntu nga si yamuzaala. Ekyokubiri nti ffe tukakasa tutya nti gwe wagamba nti ojjako omusaayi ogw'enkomeredde nti yali mwana wa kafeero watya nga teyali mwana wa kafeero ate nga gwotugamba nti gwe tulina okuba nga tugeraageranya DNA zaffe endagabutonde zaffe tuzigeraageranye ku ye kati nga bo kye baagala bwe bukakafu. Abamu bayinza okitwala ku by'obugagga naye ebyobugagga bya kafeero tujjukire mu ddaame lye teyayogeramu ku bya bugagga nga ttaka teyayogeramu bya bugagga nga bizimbe ebyobugagga bye yaleka yabagamba abalekedde bigambo byateeka mu ki oba ebiyiiye okategedde bino mbyogera with all due respect nga mbijja ku source entuufu era mbadde interviewinga ku Jack Kagato for a long time tulina episode ziringa 10 abaagala okuzimanya okumanya kafeero okuva we yatandika okujja e Kampala olunaku lwe yayingira Kampala mpaka lwava mu bulamu bw'ensi eno episode ziwerera ddala 10 genda ku Focus 256 extra eyo yeekola ku mboozi ezo n'endala then genda ku Jack Kagato exclusive era channel particles ziri okuva kafeero yayingira mu nsi mu Kampala okutandika okufuluma mpaka okufuluma Kampala nga mugenzi alaba video yaffe eno fere olunaku olwaleero nsaba gendayo emikutu egyo ginoonye Focus 256 extra Focus 256 extra ogenda kulaba emboozi ezo then genda ku Jack Kagato exclusive olabe dawo detail kuba kati wano ffe tukoonako bikooni naye ate oli ye yamwanyi abisimira ddala okuva ku sosi kuva mu ntandikwa yaakyo kati Kalumanywera avaawa kyo kibuuzo kyekidde okutuuka olunaku lwaleero poliisi ng'ekulembeddwa mu department ekola ku ekyo eya forensic abakola ku ndagabutonde oba ku b'enkumu department eyo bagenze olunaku olwaleero ne baziikulayo omugenzi oba ebyasigaira by'omugenzi okugenda okubyekkaanya era munnamateeka akowodde n'agamba buli muntu yenna eyalina akakwate ku kafeero eyalina okwemulugunya ku musaayi gwa kafeero eyalina ekiraga nti mwana wa kafeero oba yali ayayana okumanya nti ba mwana wa kafeero jangu ogende ku poliisi obuze department eyo bakuggyeko omusaayi oba ogende ku department ekolagana ku ebyo ebyendagabutonde ewandegeya ku poliisi bagikulage bakuggyeko endagabutonde bakole screening eyo bawulemu mu baana n'abatali baana. Ekirala abaana abadde bemulugunya nti gundi eyasooka esobola okubaamu okugulirira lwa nsonga bo tebamanya naddwa
watufu egenda kukolebwa watya nga baliwo okugulirira okwabayita emabega ne bagulirira DNA zino. Kati ekyo nakyo kyabadde kituli ku mulundi guno bagambye nedda bwe tumala okumuziikula tugenda kuwa laabu ez'enjawulo. Lwaki bawaza njawulo? Bakakase nti ddala bye bagenda okuwa abantu bikwatagana. So olunaku olwokusatu okuva ku ssaawa 2 gwe wenna ali eyo ng'olina akakwate ku Kafeero, olina okwemulugunya ku musaayi gwa Kafeero oba oyagala okumanya gwe n'oluganda lwo ne Kafeero. Keera agende wandegera ku poliisi babuuze department eno ekwatagana ku kino eri luddawa bagende bakugyeko omusaayi. Bakuwodde buli omu. N'okwola omwana tamanyikiddwa obudde buno. Naganya n'ennyinsi ogamba ni mwana wa Kafeero ngenda. Nga gwe gwenda ewandegeya. Gavumenti yatekamu ssente. Gavumenti addemu ssente. Kitegedde. Era Minisita Balamu yeebaziddwa nnyo olw'okulaba nti abadde musaale. Waliwo enkalu ze yataddemu n'okuinfluensinga ebitongole nga poliisi okukigendamu bakikwate. Tewabaddewo nnyo nsasagge lwa nsonga baakikoze tebamaze kwalaatinga abantu bangi nti bagenda kukikola. Wabula ate abaana bali ku sayidi egamba nti twaboolebwa egamba nti baatufutyanka babaddewo era bakamu kwabo aboogedde abagamba nti kati bagenda kuba bamativu n'ekinaagenda mu maaso oba ekigenda okuvaayo. Awo wenyini ngenda okusinza okubuuza ekibuuzo kinaabaleka luddawa singa kinaavaayo DNA nga si kitaatawa waabwe bamaze omwanika kibaleka luddawa abaana abo. Eblon mu nsi muno teri kintu kya bulabe, teri kintu kiruma, teri kintu kimenya mutima nga butamanya. Teri kirwadde kisinga kutta muntu nga butamanya. Tulina bannaffe abafudde AIDS naye ekibatta butakola ki? Butamanya. N'oli singa amanya n'afuna counseling na guidance abamulamu ebbanga lyonna ng'akola ebyo ebikolebwa. Ekisinze okubeera nga kiruma abantu bano si kubeera nti bayaayaana okubeera nga Kafeero yabazaala era si kubeera nti nno bayaayaanira ebyobugagga byabugagga. Bo bagamba ekibadde kibaluma nti baagala kufuna okuzuulwa oba okutegeera, tuve mu butategeera tudde mu kuki kutegeera. Ebloni omwana yenna ng'okeera ku makya ogamba oyo si kitaawo ng'ate gwe mama we yakugamba yaani kitaawo oba ye taatawo, kiba kiruma nti taata waffe si taata wammwe. Kati kyebabadde basa ziringa reasons ziringa 3 ezibadde mabegawo okuziikula Kafeero. Ekisooka okugyawo entotto okufuna sale ku batuufu abaana ba Kafeero mu ntumbwe ze n'abatali ki babaana be. Ku sayidi ey'abana abadde bayaayaana bagamba nti babuulibwa babasikowalinga mu ngeri zonna. Keje nga DNA eraga nti bebbo oba si bebbo babasikowalinga. Eyo dawuti eba ekoze ki? Eweddewo. Ekyokubiri mu bintu Kafeero bye yaleka abaana bano abadde bawulibwa tebabaddeeko yadde akakwate wadde akakunukkiriza. Mu bulamu omuntu wabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno kyabadde akolera ku nsi kwe kubamba nti ntegekera baki baana bange. Ebloni buli wookera n'ova ewa kitaawo ne nnyoko oba bataatawo ne nnyoko ne maamawo otandika okutegekera obulamu obutali bubwo, obulamu bw'eri generation eneddako ng'eno evuddewo. Kati nga kibaluma bagamba lwaki tetulinaako yadde akakwate oba wadde n'okusemberera ku ebyo ebyagambibwa okuba taata waffe. Kaakati wano edawuti ekola ki? Evawera atuuka n'aba mumativu. Ekyokusatu singa DNA emala okukolebwa tugenda kufunamu omukisa nti waliwo ayinza okuba nga baaboolebwa ku mulundi guli ng'ate baana baki? Baana ba mugenzi. So kati ezo ensonga 3 omunnayuganda wenna zisobola okubeera nga zikuwaayokko ensonga lwaki osobola okusapootinga ku baana bano. Nze kuvadde wano era mbadde nkaayana nnyo ne Kojja Kagato nga mugamba lwaki mulizisitinga okuziikulayo omugenzi bw'ebeera nga kkooti ekugambye it is the only solution. Kuba nze ndowooza bwe nti n'abadde ayagala ennyo Kafeero
ate ebintu bibaddewo mundu entolito zibaddewo over the 17 years omugenzi ng'akoze eki ng'afudde ate era ekigambibwa n'ebimu ku byatta Kafeero ze stress ne depression ze yagendamu era ng'ab'enganda bakoze eki bamuli bubi tujjukire mu influence y'okujjayo omuntu ono n'ab'enganda babadde ki babaddewo naddala bali ku sayidi y'abaana ababoolebwa kakati omugenzi bwebeera nga ddala ye solution esembayo ng'ate era gavumenti eri ready okufacilitatinga okuziikula omuntu ono mu nnambika entuufu n'okumuzaawo n'okusingako nga bwe yabadde because they are ready okuddamu okuzimba okusinga ne wali wabadde kolaki wabadde lwaki tetukkiriza ffe abakakasibwa ng'abaana ba Kafeero tukkiriza nti guno musaayi gwaffe ekirala weewaawo kuno okukkiriza kusobola okubaawo tosobola kubenefitinga mu realities oba ebyo ebya Kafeero ng'ate era enkaayana zino zibaddewo Eblon omwana awabanga teyakula na banne n'omuleeta mu bukulu abakiyitamuko musobola otuwa ekifaananyi ekituufu tofeetinga mu kika sobola kufeetingamu nga tetunagenda n'eyo ojje weegenderezeeko nga muyina nga taata ayina abaana mu bamaama ab'enjawulo musisinkane Samuweya musisinkane mu Lumbe musisinkane mu kumanyagana musisinkane mu mukolo bagwa ssanyu olabe what will happen muba mukunde abamaama oli niwe kibanga si kya bujja nekibanga tekiri mu kusika muguwa kya butonde nze ndi mulunzi nalundako ente za taata wange nga tukyali bato siri mulunzi nti nyina ente neŋŋamba nalundako ente za muzeeyi nga tuli bato ekiseera kya amazzi gaabulanga biseera by'ekyeya ne mukwata ente ku kyalo ebiraalo ebisukka mu 10 ne mugenda okwesera okuziwa amazzi walayamu nkakabe kayana akakyayonka mwazigattangamu ne zigenda ne zinywa tetwakubanga nte gino na mu kiraalo kirala era zagendanga zeeyawula zokkominula beezamu ekiraalo kiwa kyokka zepanga zokka kakati kiri bwe kityo enjuyi zino bbiri n'ekinabaawo okutabaganya kuno ne bakakasa nti nabo baana baani bamugenzi tetugenda kusuubira kulaba ku famire eri wamu olw'ensonga ebibadde byogerwa bibadde biki bingi oluwonko wakati we luli awo oluwonko olwo tusobola kuvaawo wabula kyenjagala tukkaanye nti abaana bano okubeera abamativu n'omugenzi gy'ali newankubadde ayinza okuba adi takyagala okusinziira ku munnamwandu bisirikirwa byayogera nti omugenzi amulosa nga takyagala ddala nakiwulira nga bamuziikudde ng'ekyobulabe ekirala kye batya bano abali ku sayidi ewakanya okuziikula Kafeero nga bagamba nti bayinza okubaako bye baagala okukola mu nkukutu bateeke eddagala ku mugenzi naye kansubire nti mu kukikola poliisi ebadde very vigilant okulaba nga tewabawo kikola kisoboka kuba bagamba beekengeramu okubeera nga waliwo ekikolwa ekyakalogo kalenzi ekiyinza okukolebwa nga baziikula omugenzi ekyokubiri ensonga y'abano abagamba taziikulwa olw'ekitiibwa n'engeri ensi gy'ebadde erabamu omugenzi Kafeero legend okutuuka ku ssa ly'okumuziikula abaawewuse ekitiibwa kye kye yafa nakyo kwe omusajja wa kitiibwa nnyo nga bagamba nti okusigaza omugenzi actually disitulikiti yatuuka n'ekiseera n'agamba wemba mulina kye mwagala kyonna mu kikolo banze nva mu bulamu bwansi nveemu naye temuziikula ani olw'ekitiibwa kye yali alina n'okukisigaza eyo biri ku sayidi yaani y'abana bagamba tiimu temuziikula ani mugenzi omwana Swazi mu bigambo byagamba nti Swazi agamba nti nze siina kyenjagaza bya bugagga bya taata siina kyenjagaza lwaki ng'oba bali okubajja mu musaayi guno naye wekibeera nga waliyo enkola endala zino zikolebweko tube bamativu n'ekiri ku nsi tuleme okuziikula taata mu ngeri gye yaziikibwamu naye
ebyo byonna biri ku side eno ekola ki ewakanya okuziikula then nga n'akalala nga kabaddewo akagamba nti watya mu kuziikula ngera kiri kyogambye nti mwe abayaayaana ennyo abaagala nti omugenzi ddala mumugyeko DNA mukakasoba taata muwa si taata wammwe nga mubooleddwa nga bakulu ba Kafeero mikwano gya Kafeero nga bagamba nti olw'okubanga mwagala okusigazaamu gaapu ebire nga weeri oba mwagala okusigaza eddembe mukireke muleme kuswaluka naye nze nkomekereza bwe nti nga ŋŋamba bwekuba kuswaluka kubeerewo naye Ebloni teri kiruma nga tomanyi teri kiruma bagamba ignorance is a disease obutamanya kirwadde kiruma era kisobola okukuteesa mu mbeera yonna singa oba okiwadde obudde kati teri kiruma kuyaayaana na kumanya abaana bano babadde bali mu kuyaayaana kola ki ekinaavaayo kyonna nga bwe nkugambye oba baana ba mugenzi Kafeero si baana be kijja bawa eddembe era ojja kutuula eri obeere contented siri mwana we then n'ekirala imwe abali ku saidi yagamba ttiimu taziikulwa mujjukire waliwo abaana abaaleetebwa ng'omugenzi Kafeero amaze okufa nga tekigambibwa nti Kafeero mu myaka egyawerako emabegako nga tannafa wedde abasawo baali bamugambye nti obusimu bwe bunafu takyasobola kuzaala nti yakozesa nnyo omwenge yali nnyo mu depression bino byonna byogera njija ku sources embagambye nti agenda ku focus 256 extra n'agenda ku Kojak exclusive gyebiri nga Kafeero tannafa yafuna obunafu mu mubiri gwe olw'okunywa ennyo omwenge naye ng'ekimunywesa omwenge ye stress ne depression eyamutuusibwako abakazi be yazaalamu ne famire ya Kafeero eyamuzaala n'eyamukuza kyamutuusa mu mbeera ennyimba ezasemba mu myaka nga 45 Kafeero ze yayimba zaavanga ku ggumba kivulamu bagamba yalinga omulaguzi yategeera okufaako because yali mutuuka mu mbeera nga byayogera byakola alabira ddala ng'ali mu matigga ng'alina ennyiika alina obulumi bwe yayizangamu ennyimba ezo kuba yali yafuna dde okulabikirwako okufa kwe olw'ebyo byonna ebyaliwo kati depression ne stress eyo yamutuukako yanywa nnyo omwenge okutuuka kussa nga obugundi bwe enkwaso ze zinafuye nga takyasobola kufunyisa mukazi luto y'ensonga lwaki talina mwana mu Bisirikirwa era Bisirikirwa ono okuyaayaana kwaliko oba tasirikula bbaawe yayagala nnyo Bisirikirwa obulamu bwe bwonna in fact ne bana balina abaana bagamba nti bazaala mu Kafeero teri yabeerako na Kafeero bbanga Bisirikirwa ekyokubiri Kafeero bulamu bwe teyabeeranga na mukazi nga bwe nva wano nengenda nesiigana mukyala wange waka nti nkikola buli lunaku okuleka Bisirikirwa gwe yalina ku kido era yamwagala nnyo n'ebintu ebiri mu ddaame biki bino waliwo n'ebikusike ebitanayogerwa era nga Bisirikirwa tanakola ki tanabyogerako ekyokubiri bano abafamire bano batiimu toziikula beebuuza igwe famire y'omusajja abamwegananga mulamu ne mutuusa ne ku depression okutuuka okusajja okufa okuva mu bulamu bw'ensi nga abeevuma lwaki ate saa zino mu bufu bwe muli mu kulaga nti mufaayo nnyo mwatuuka ne kussa nga mu ddwaliro ly'ensambya Kafeero talina gw'ayagalayo w'oluganda lwe n'abakyala abo abamu ng'ayagala kulabayo Bisirikirwa ayagala kulabayo Papa Misaaki waliwo n'omwami John Segawa gemamu ku mannya ago ag'abantu abatono Kafeero be yakkirizanga okumusemberera ng'ali mu ddwaliro lwaki yalina obukyayi paka mu kufa eri abantu bano era lwaki ttiimu temuziikula babadde bali nnyo ku bwerinde n'okulemezaako ennyo nti olw'ebyo ebikolwa ebyakolebwa ku nkomerero ya Kafeero nga bibalaga waliwo ekitakola ki ekitagatta so mu bulumi obw'ekitalo
nsaba tiimu tebamuziikula bakkirize kino ekyaze kyakoze ki kyazze era bakkirize nti mu mbeera zonna Mukama alina ensonga lwaki ebintu bimu bibaawo. Bw'abanga nga bakkiriza bakikirize nti ate saa zino mu maaso kiyinza otuwa eddembe n'ebbeetu omuntu okuweererako n'okunywa ku lwendo lw'amazzi olw'ebyo ebibadde bigenda maaso mu bulamu bwa Kafeero. Weewaawo. Yesebo. Okay, sina kwerabiza bakama bange abanteekamu ku kasente nga sibebala eba focus service and events beeyune ku emikolo egijjudde obulungi egiri massive bagamba bakola kadiko bakola juice bakuba ebifaananyi bakwata video banoonyeko enamba zaabwe kozera ku screen oba osobola kulinga ku TikTok focus service Focus event services ate balona akalaki bagambye nti mubadde munoonya ba MC abalungi bwe jangu bagambe njagala MC bwati bwabanga line up gye bakuwadde ogamba ono taliimu era bajjamu kutuusako lwansonga bakonectinga ne ba service providers abalala abalungi. Ate nekirala kyenjagala tukkaanye tukkirize emikolo girikolebwa omulundi gutya gumu teri muntu akola mbaga mirundi ebiri ngeri nnomu okulenga waliwo ekiguddewo ekitali kya bulijjo. So bw'obanga ofunye abantu abatuufu bajja kukolera ekintu ekinaakujjukiza memorezo ebiseera n'abaana n'abazzukulu babirabeko. Then bannaffe aba focus graphics and branding tebakumaze banje kudengalo ono yawedde yakoleddwako dda bankolako amasajja gwa mwezi gamba kalo neeroboza bweroboza kakati nze gwe baasooka era baŋŋambye Katibuloni mugambe akome mu fezi y'obusaati obutishaati amikisingemu obusaati. So aba focus graphics and branding bagamba nti banoonyeeko oyagala baana business posters ezo stickers olina ki kyewetaaga kitonetone ki kyoyagala kikolebwa computer printing and designing bina babikolerako. So tuyinza kulemwa kwebaza abantu abawagidde Kagato bicycle kick yaŋŋambye nti beerawo ng'omusajja bakuyitambwa naye nga otukako obanyinimu kano ng'agamba nti omukyala okulifaalingako ng'omusajja w'engembwa ako si kabi lwasonga embwa ekola ki ebynkubira naye weewale nnyo igwe omusajja okulifaalingako enkoko lwasonga enkoko ekola ki weewaawo olebera kusukawo nnyaawo wadde byaffe abalungi nnyo okusinza eri twatandikidde mpaka wano tutuuse. Nze Ebron Mlanyi nga bujjo ambasada w'ebinyumu ebyononese. I sign out. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi